abantu abo wosula onoonyeeko ogende mu kitundu ekirala obeereko mu cover oleme kuddamu omanyi wano ku mitimbagano we tubeera ffe tuba tumanyi abantu batono naye nga abatumanyi bangi so wali badde okola ki wali badde ofunamu cover tumale okusoma embeera nga bweri naye waliwo ekitali kituufu nkwebaza olw'okuvaayo nontangaaza eggwanga waliwo ebintu ebibeera ebya content naye ate content alina okubaako ne waakoma abantu ng'okola content walina okubaako wookoma yeekolera weebereremu waliwo wano ebintu nalabyeko Allen Kajina ayagala obuwumbi bw'essente obuyitirivu ennyo Kajina oyo be bamu ku bazze batubba mu gavumenti Kajina yatubbira mu URA atubbidde mu UNRA kakati n'olwaliro bakyatubba mukambwe muzibu nnyo naye sebo oyo Allen Kajina gw'olaba mulokole be babeeyita abalokole Doris Akoro Dorisi oyo Kajina bantu abeeyita abalokole buli muntu atukoze ekikolobero yeeyita mulokole naye ayagala okubuuza ku Allen Kajina enkyanja bbiri etanga sirwa amasimu nja byongerako enkyanja bizimba tubyongereko naye namba ya Kajina eri 0772 79 25 43 077 2 75 43 ekintu kino ekyamasimu temukiyita kyakusaaga bannange tukikozesezza kikola mumukubira amasimu mumuguze emirebe mukubira amasimu pressure mukuba afe fere tuli bakusaaga tuba n'olutalo nga tulukuleetedde mu buliri ku dining mu swimming pool mu motoka yo munna tuba tukulumba so temuzikiza enamba ya Kajina 0772 79 25 43 waliwo ebintu bingi nnyo era ebirala nabatereddeyo ekyabadde ku kitebe wa Mpuuga ekyabadde nenankulabye ne balubega mukaaku olunaku lwonna baalumazeeko ku Kyagulanyi obutambi mbulina bungi olwakuba n'obumu buli mu maloboozi baamaze kuba nabadde sina muliro nga waliwo problemu mu byuma byange abantu ne bayomba akawungeezi nga bavayo ne bagamba nze ngenda kutuga omuntu nze nja mutuga njagala ssente atuwe ssente baatuwa ssente wano mukaaku ali mu kulemera wano ssente nze nja mutuga waliwo watisongo enyabo njabireeta enkya n'agamba mbuno mbu Kyagulanyi alina empisa embi alina omutima omubi ayinza atya okuleka omusajja Kidandala n'asibibwa mu ggwanga lya South Korea n'atagenda kumutaasa ku musimbi omuyitirivu ennyo Kyagulanyi gw'alina Kidandala yali yava mu nuupu Kidandala yali akola mirimu gya NRM gye gyamukwasa mu South Korea Kyagulanyi agenda anunule gundi mu South Korea ani yamugamba ogenda okutandika okukukusa abantu obatwala mu South Korea ye ne minister jjajja fulendi wa Kimbugwe sibe bali batwala abantu ebweru nga baba bukukusa kati Kyagulanyi abiyingirira muwa ebyo njabbi baterayo njabbi balagawo tulaga enkya kuba leero muyina y'amasimu ebintu ebimusobola kubikola ki kubimalayo nabagamba juzi nayogera ku nsonga engeri gye baagala okukola mu NUP ani awulidde Abedi bwanika ebigambo byayogera kati n'olwalira byogere ku CBS nti ekintu ky'abaana bano tikikoma wano bagenda kwogera ani abatuma oyo gwe bagenda okukwata saabagambye nti babadde balina olukwe olw'okukola ki olw'okukunula bibbomu n'ebimundu ebikadde mu bifo eby'enjawulo bagambe nti Kyagulanyi mutujju saabagambye nti eyo ddiiru erimu Mpuuga ne Mayega be bali emabega waayo gurupu eyo egyaba Bwanika musanyufu nnyo agambye ne Lubega Mukaaku yakakasiza abantu n'abagamba Kyagulanyi tajja kulinnya ku ballot ne bw'aba ayagala nnyo tajja kubeera ku ballot baagala musibako gwa butujju naye ffe nga NRM abaagala enkyukakyuka tetugenda bikkiriza Museveni teri kalulu Museveni alina genda kati wamawulira Mpuuga ne Mayiga bannanga abaganda Mayiga mubi n'okusinga Obote Mayiga mubi n'okusinga Obote Mayiga mubi nnyo nnyo eri Buganda n'okusinga Obote era omuntu alaba ku Mayiga agwana kukuba ku mutwe oba ali kuki oba ali mu kanisa oba ali ku mukolo oba atambula bibye Mayiga mubi Mayiga yalisanyawo Buganda okusinga Bote
Mpuuga befunyiridde ku his excellence bakuba left right and center naye nga Mpuuga olwaliro abantu baganye okujja ku kitebe kakati bagambye nga bwe nabagamba luli bagala bongera okusikiriza abantu kati bakyusiza mbagambye lubeere lwa Mande na Lwakutaano lwe bagenda ng'obbeerayo mbu kubanga Mpuuga ayagala ekintu kisooke kikwate alyoka ajje ku kitebe naye tasobola kujja ku kitebe kuswala bagala kakati olw'Emmande lugenda kuba simanyi lwa bavubuka simanyi olw'okutaano lwa baki naye byonna tujja biyitamu nja kuba mbabuulira naye ng'omusimbi mungi nnyo bw'ogenda n'abantu bw'otuuka ng'olina abantu kasi totuuka ng'omukulu abaleese nga gwe bakubalira essente z'emmotoka n'ezabiki okulya n'okunywa era ekyo kansirike Mpuuga njagala okugamba maama waffe mukyala wa Mpuuga yongera okukuza abaana kuuma ewaka Mpuuga ali mu bwenzi maama tofaayo watomera Mpuuga tetulina kye tuyinza kumulabirako fumba ku lwaffe kati fumba lw'abaana fumba ku lwaffe tetulekaawo maama naye kyoba omanya ye Mpuuga yagenze abroad kulya bali mu kulya bulamu naye bwe batasooka bwa Mpuuga bw'akoma we wakasooka omutwale mu ddwaliro maama ow'Ekyengera ne maama ow'e Masaka Mpuuga musooke mu mutwale mu ddwaliro mu mukebeze after 3 weeks mumuzeeyo mu mukebeze otherwise bw'abaleetera ebiyenje temukuba ku ssimu yange mumanyi okuba ku ssimu zaffe nga mumaze okufuna ebiyenje bw'ava ebweru n'ebiyenje bya Joyce baagala temukuba ku ssimu yange babuulira ayi Ssaabasajja Kabaka gutusinze omusajja gwe wateekateeka tewali kye tusobola mulabirako Ssaabasajja Mpuuga mwenzi yagenze mu bwenzi Ssaabasajja Mpuuga mwenzi Mpuuga yeefudde kirala kibi nnyo kibi ddala Obuganda kye mwateekateeka kyonna kyayiika Mpuuga yakiriwa naye bamaama mugume temugenda mubeereewo mukuuma abaana temudduka mubeereewo byebyo naye nga Mpuuga yebyo ekyo omusomanyi mbuno kyakulabirako twagala kulabira ku Joel Ssennyonyi twagala kulabira ku Wayiso Mufumbiro in fact ennakulabye ejjo ku kitebe bagambye mbu bannanga omuntu yajjirwa olumbe lw'omusogo oyo omusoga Wayiso Mufumbiro naye bagambye mukaku yagambye bamuteeseza bamuyiyiza buli ekisoboka yagambye omuntu yajjirwa omusogo oyo ne Lutamaguzi bagambye abo abantu babiri omusoga Wayiso Mufumbiro ne Lutamaguzi mbu bakubye Mpuuga mbu era Mpuuga abatya kyekyamutute mu bwenzi abumuleko naye bannange mbakubiriza Mpuuga mu mwesonyiwe tobako kyolabira ku Mpuuga ekibiina kiri eri kyaganye okukwata Mpuuga mu kifo ky'okuyigiza ekibiina yagenze mu bwenzi sirina mulamwa gwe ngenda kuleeta nti guno sitera kuba limitinga njagala musigale nga njagala musigale nga muli open buli omu ekikuli ku mutima ky'oba oteesaako ku +974 33 93 96 39 Wanji? Ahe pasta. Hello nyawo. Yes, yebazibu sebo. Yes, yebazibu nnyo mami. Nze nkubyeko kulinsa mwana. Omwana namuwonye. Omwana ow'omubire teyatisiwa oba wa mubire oba wa mubizungirizo oba wa mpoma satellite. Mwana wa kyonna kye wakoze. Kyonna kye watukoze tulikitegeera mu Uganda empya. Naye nga bene mama Eben mufuuse bakuwandiikako mu bitabo mutubuulire omwana oyo mwasinziira wa ku maazi kuki twebaza Mukama kati nawe baako boonyiiza kubanga mu struggle tebazaaliramu struggle tulina kaaba bukaabi okusinziira ku mitwe gy'abafuulu figa tulina kubonaabona nakaaba bukaabi era nze leero sigenda kuteesa emiramwa gyonna ngigaddewo kankulise omwana ndidda Friday eddako ayina abalala bateese kale mani twabadde tetulina kuba na masimu weeks ezi 3 ffe wano twagoberera bayibuli
wakati nga struggle yeeyongera mu bulwa obungi Bible egamba Daudi n'azaala neera wangi bale ko pasita kale sebo njagala kusooka kuteesaako ibibazo ndizena bagamba ke z'abasajja mmwe n'abakazi abafumbirwa Abanyarwanda n'abawasa Abanyarwanda olaba ekyatuuse ku seeka pasita yesebo ekyatuuse ku seeka oyo omusajja omusiraamu kuwasa Munyarwanda olaba Abanyarwanda bye batandise okukola amuzaddemu n'abaana naye olaba byamukola kituufu nange kamwa kwogera ndi vikitimu w'Omunyarwanda muyinamu abaana muyinamu abaana ndi vikitimu w'Omunyarwanda muyinamu abaana naye wakati waliwo n'omwana atali wange byonna nabigumira ng'omusajja bannange muve ku Banyarwanda bannange muve ku Banyarwanda naye mugenda kufa nze ne Zaara wange yali ayagala mukazi wange ampa obutwa ndi vikitimu bwe ngamba abantu nti muve ku Banyarwanda bannaye sisaaga nina bye mmanyi muve ku Banyarwanda mugenda fiira bwereere ekisembayo enjogerako ekyamayiga mayiga ngenda kufunira ekisongola nkuyege naye nja kikuyisa mu kabanka koze gavumenti tekyuka beera bulungi Archbishop Tanda Jebale. Kale sebo. Njagadde kusooka kulisa ka baby. Amina sebo. Mwebale tusabira. Kulika ka baby. Ne mama Eben na yakakulike. Kawonye. Mustrago buli kintu kirina okutambula kyonna te omanyika Museveni kaagala kutujjako emirembe kalowoozi tubeerawo nga tukaaba awe kaagalira tayagala tusanyukeko tusekeko ese bugera maaso kaakati nze ensonga yange eri ku omanyi obadde ofangayo n'otuwa security alert zino n'ogamba nti kantandikire kuwaifa mufumbiro bakunoonya n'ogamba era wawo oli omukyala ani ono Shamimu Malende bakunoonya abantu bonna ababadde abeetoololera mu struggle webatizaake Lutamaguzi ng'otuwa security alert wezibeera just ku bakansala wansi eri abo ba MP abali mu struggle bennyini konko nga otugamba nti gundi bakunoonya nti era ne ku radio bagenda kugobako ne babagoba ne bagira bwe bati naye njagala okutangazaamu abantu olwajjo ne gundi emabegaawo twafunayoko messages nga zitambula mu struggle era nga tulaba nti waliwo obubaka obuyisizibwa ani ono omukyala Nambooze akatambi ako kewoleyinze nange nali nakatunuddeko ne ŋŋamba tetukitegeera naye omukyala oyo agenda kulede tetugambye mu bubi ye agendayo naye totuwangakoko security alert ku ye nti oba bakakola ki nti oba waliwo obuzibu lindako waliwo akazibu nti oba waliwo obuzibu lwaki ye mu bastruggle bonna ye tebamunoonyaako akantu ako tukatunulemuko kubanga wali yatugamba waliwo eyasse ne Jambiya obuliri yayagala kuntema naye ne bagamba ne watabeerawo footage ne bagamba ye lwaki waliseeko footage ne bagamba yayise kali kamera n'akaaba ne bikomaawo naye ekintu tukitunulemu abantu abatali mu struggle nga bano beeyisaayisa batulimba nti bali mu struggle tubateekeko amaaso agenkaliriza baali mubeereyo bulungi bwentyo eyo ensonga yange wangi kendezaako ngijeeko genda maaso nakulamusiza nange nyawo tekawere takyalo omuvuvu ati ku myaka 5 mwena tatanandawula omwana w'okukwako oyo tatanandawula bwe kiri tatajjole akati pasita nze leero ngenda kugamba rope waffe Joel Ssenyonyi ife tetwagala tulaga results bano bazibawa simanyi tebabi bino simanyi ate batugalidde ku miryango ebyo tetukyayagala bimanyo abantu mubambudde mubatuusiza we tubaagala then mutulage ku action
pastor omwana bw'omuwumbirira ennyo toyagala agwe simanya toyagala akulubuke tagenda kwavula tagenda kutuula tagenda kutambula kati essaawa mukuko ku bintu byammwe bye mulina okukola mwe nga bamemba of parliament tubayimbiridde muve mu parliament bantu mwe muganye pastor ekirala ngamba abantu b'ekiteezi era nange enziramu nga bwe wayogedde pastor abataakutegedde be basiru banyina ba David Lutalo be basiru banyina ba Misa Kisemakula ti ekintu kye tulwanako essaawa zino kye bamenyera abantu amayumba tebamenya bannuupo tebamenya ba people power bamenya bannayuganda kati pastor bw'ogamba nti bannange buli gwe baayokera akatale era kyalina mulimu gwe bamenyedde amayumba mu Lubigi gwe baziikidde abantu mu Kiteeza ngera babagamba muveewo gwe babagobawo mujje twokye Kampala eggweewo pastor batugambe bannuupo baba NRM era be batujju kakati abataakutegedde banyina ba David Lutalo sekyo nkimaze teyanziza nyawo ye teyanziza mukwano neyanzeke congratulations no wow hello ndika baby pastor bale kutusabira nyawo omwana waffe wabaswago akati betumaye betuwendo mukuza n'omubembejja ebisigadde bitulekere kakati nze nkubye kuvaana mu Dog Nation twagala kulonkinga oluyimba lwaffe bannange Dog Nation nze nkyakiboko mu Dog Nation tewasaaga twagala kulonkinga oluyimba lwaffe olupya buli platform luyitewo nya mwebale emirimu emirungi aba Dog Nation tutambuza naye oluyimba lwaffe twagala tufeeko lubenga lutambula lume kukoma we lwakomye kale nyawo obubaka bugende mu bantu abo kuba kuno tubasiirikire naye ate waliwo ne kakwenza ebintu byakedde okupostinga buli muntu amutegedde bubwe kubanga ekintu kyagamba nti bannange tulina kusituka tutambule tugende tulumbe kati abala bagamba lwaki ogamse akalwa okwogerera kubeesigye nga teyogerera naye buli muntu addemu yeetegereze kakwenza kitegeeza essaawa eweddeko eyo gamba tubalabisa kati tugende ku steepu eddako Dadabe ku muliro nga gwaka bannange awantu ze sikyafaayo kale mami kale naye baby mutulabire nnyo tujja kale nyawo gwe ovuwa kale bye kale mami wewale ko Esther nkunoonya ye bali ku pastor kale sebo nawe je bali ko sebo kale sebo muzukulu wa Musansoro yes sebo pastor soka je sokerako ye omusiramu vuula kabaka ate abasiraamu ne bavaayo ne bagamba nti obwakabaka bulumbi obusiraamu nti lwaki bo betusimbyeko essira nga tamala emirundi yavuma nga kisa kyamanankani naye n'avuma bate ne tubasiiga ekkobe nga ate tebaavuma omuntu waabwe kennyini yasimbirira mu yeekaalu ya nabbi Muhammadi n'atandika okuvvoola okwo senga yali bweru bwa muzigiti twandimuvunaanye ng'omuntu naye kati alina kuvunaanibwa ng'ekitongole kubanga yakozesa essuuti y'embaga era ali ku mbaga kati abasiraamu tetubawalana ate nabo tebatuwalana babula bakangavvula oyo ayayisaamu amaaso obwakabaka ng'ate ne gye tugenda okulamaga waliyo obwakabaka pointi ey'okubiri nze nakulira mu kyalo embwa bwekula ku lujja eyamba neewa neyiba ng'ekisolo kiri enkoko nkusaba okuba omulanga era tuva omulanga tulwanirire omukama wa bunyolo kubanga embeera we yatuuse bagambye balabye namunkanga naye nze ompuliziganya yange entono tebanaba kwogera nawe kabaka wakola ki wali tebamanyi oba mufu oba mulamu pointi eyokusatu ndaba ebisulo binsula omumwa basita gwoli mu lukwo olwo naye bwondyako omukyomo gwa Museveni tosalanga ettoolo oyina okumpita oyina okulya ku mukyomo gwa Museveni amayinganyi gange
Kale sewo. Ekyokusatu. Tayi musebo. Omuntu ono ali ku status ku bibiri onkolerako omunjazika oba omumpangisa. Akola omulimu. Omwetaaga. Lwaki nedda. Jangu mu kabokisi. Eyo nnimiro kulima bulimi. Kale sewo. Ssaabasajja Kabaka. Mukama yebaze nnyo bambikendeezaako. Ninjekose. Soko kulisa omwana kuliko omwana. Amina mukwano. Bane mukama mulungi yebalukuwa musho eneziyo nange kutunulidde gama buli omu yagamba abeere nafe katubwira bizebe ne mama ebe niwe bakubye surprise. Abo tebatusobola. Ndio tuli omukyala asoma. Buli tuli omukyala asoma Bayibuli ng'akaana kakaaba. Tugamba kana kawa. Kana yiba oba pastor yagira yasali. Sebo tuteese. Wanje tukuwulira. Buli tuwulira akaana akakabira okusoma Bayibuli naye ate watutangazizza ne tutegeera embeera gye yatambulamu naye mama ebe ne bambi kuliko omwana bakuwa ebyenda webutesu kuliko omwana webalo abo be baana b'omuzira omuzira waffe abaana baabwe yabazaalira mu lutalo aleka tuddeko bano ba Museveni abatugira eddakiika bbiri zikuweddeko kakati bannange omusajja ono kangende dakiika yange esigaddeyo egenda ku musajja ono abanuntu gwe baateeka akaziŋŋoonyi mu kamwa ng'alidde ebinyeebwa ye nga nabamugamba olidde ebinyeebwa nonna zinnalya binyeebwa olidde ebinyeebwa zinnalya ne bamuteeka akaziŋŋoonyi mu kamwa bagenda okukajjayo ng'akaziŋŋoonyi konna kalaga ebinyeebwa bye yalya nga talaba na kujja na munno omusajja ng'afuuse ekigambo oleke eno fe tuwandaza struggle yangu analuwanda z'amagulu ewe amukwatireko naye nsaasidde okiwambuli mukazi ow'embeto naye mati alabye n'omusajja yawasa essuuti naye alabika yawasa kintu kye baateeka mu kasooli okukanga enkimu ekisembayo pasita abaana baffe bano be bakirizisa emisango abaana abo bagira bo ne bagenda eno mu Masaka Republic abaana abo ne batuyambako mu kuwabya mayiga ono ne babbala ebikolobero byonna bye babakozeeko kubanga baba bataddeko ekintu kisibo pasita ekintu kyekitegeeza okukkirizisa omusango gw'obutuddu nti fyucayo yonna baba bagitadde mu kadiba baba bagisiise kabamale okufuna lwaki abaana bafume bagende mu Masaka Republican bajje batuyambeko abyakasajja ako amayiga naffe tukaziikire eddala nga n'omuto gwako tetugulese wadde waimanga ekisembayo kantumire fulani obudde butuweddeko tetukyalina budde buli kyetukola kyonna tukikole nga tumanye tetukyalina budde ebyange byebyo pasita wera kale sewa halo wandinyabo baba ntuweereza sebo kale mami kanange twala omukisa kuno okuva kulisa bebi mukuliko omwana webale kutusabira mami mukama yeebale tutwongerako omunastruggle omulala amiina nyawo njagala n'ekirala okukulisa bannaffe wadde bakyali mukomera naye nga step gye batutte tetugiyisa mu maaso kisinziira ku mbeera gye balimu nze nsuubira Museveni ayagadde tubakyawe nnyo naye tubakyaweko katono ate twaliyongedde okubasuusuuta okumumala akajanja alabire eddala nga be baffe bwenva ku ekyo waliwo omuteesa yateesa ku lwokutaano oluwedde ng'omuteesa oyo yali ateesezza ng'agamba nti fulani asobole okuwandiika abantu bagenda okuleeta kubanga ebiseera biweddeyo abantu bakoowu ekintu kigwe mangu kiteeso kyali kirungi nnyo naye nze nkirabamu obuzibu nzijukira waliwo olumu lwe watugamba wano ku programu n'otugamba nti ekintu kino abantu bano tebaagala bo bakibeeremu ngako baagala ekintu kino
tukwasize wamu ate tetuddamu kwagala abantu abagenda ogamba nti twatere embundu aha kati omukyala waleeta ekiteeso ng'ekyo oba ateesa bwaleeta ekiteeso ng'ekyo tulabikanga abasitula ekintu kino kiteeka mu mikono gya fulani akyeddize kyonna kiramba exactly ate nga kaakati wano wetuli wetwogerera jjukira nti okwegatta kwaffe ne fulani yajja ku mutwe gw'omuntu omuyegwe fulani tetumumanyi gwoli bridge between us and him nti tetunaba nakulaba nnyo kyatukoledde ku bye tumusabye barange tetuddamu kumuteekamu mu ndagaano endala ng'endagaano eyasooka tennaba kugguka lwa nsonga ki bannayuganda be basonda ssente zaabwe ne zigenda zikola satellite neeterera yali badde atuwaako ebintu ebiva ku satellite bannayuganda fulani bwe yajja n'akusindika n'akugamba nti munnange etabira ku bantu abo bankwatireko abantu baffe bano tusooke tubaddaabirize tusooke tubakoleko baterere balyoke bakole ekintu ne bakola ekyo wetuwa priority bantu ba fulani bagenda okulonda olwo abannayuganda abalala abalwana go tubateekewa tugenda kuddayo eri emabega eri akakundi k'abantu kubanga tetugenda kumanya ani agenda okubeera mu kuwandika bano abantu ate banaye we twalinga abato batugambanga nti binayisa yagamba nti entebe ewooma temumanya muntu bw'ayinza okukola mu maaso awo katono bw'akyusa mu mbeera enaga nti kati nange nze ekintu nze nkyagala tumugamba tutya tetumumanya ekisooka we tumuwa privileges ennyingi tuyinza okusigala nga tukaaba nze nja kusaba fulani waaba akola ekintu kye n'abannayuganda bakola ebintu byabwe tukole ekintu kino kigwe wekiba kiwedde tutuule wansi tugambe nti abantu bano waliwo abaali ab'enkizo ennyo betulabye nga bambi ekintu kyabakosa nnyo kankujjukize namu mudakiika emu yes waliwo snipe eyajja neyeereeta bwe yeereeta n'akweyanjulira nitowuza nti be bantu fulani bayagala temutulagangako nti mwamuteeka ku testi temutulagangako watuuse kiti ate nga bo bali bantu bali trained to accomplish missions si bino byakubeerawo tikangezeeko tebinatuuka kyekimu noono omukyala kyasaba bakikolera abalala nze ndowooza tuleme kukolayo endagaano ey'okubiri kubanga esooka tetwagikola mu butereevu era nze ndaba ebintu byonna ebinaaba tebitambudde bulungi mutweko nga kikwatagana ne fulani kiri ku mutwe kubanga gwe tumanyi gwe yaleeta ensonga zonna tetulina buwandike bwonna tetulina bwe twakolera endagaano tetumanyi gyali oba taliyo kati unagamba muno fulani Museveni yamuwamba wamma genda mu maaso naye time kale katufuna omuteesa omulala ffenna nga bwe kiri from day one bannayuganda bakole kye bakole ekyabwe era nga bwe bakikola bongeremu buli omu akole ekikye ffenna tusinkana Kampala ebirala ebisigadde tetusobola kubyogera wano ate kiri buli omu akole ekikye tusinkane Kampala Entebbe buli omu akole paati ye fulani tetumuyingiza mu ndagaano endala bannaye mubeere bulungi naye Mpuuga oyo mwali mutuwaddeko ne tumulaba mu kifo ky'okugamba kugambi bye bakola ebyo bye tusingira ddala okwagala tumulabe tumugirize kale mami mbeera bulungi omulala anyona ali ku bino wangi halo pasita gyebaleko kale nyabo nawe gyebaleko nyawo kuliko omwana sebo nawe bale tusabira nyawo webale tuweereza amina namwe mwe bale kubeerako nze nina kye neebuuza muli amazima gali nti singa abaana twali tukolanga oba singa twali twogera ne Mukama Katonda nga tetunazaalibwa abasajja bano bengenda okwatula wano tebandibadde n'abaana Lubega Mukaku Mpuuga Abedi ani ono akulembera oba kira yaniye kekanikana akasajja ne bannawo omusajja Semujunganda ekirala Semujunganda ekirala ne bw'oyimirira mu kkubo eriyiririddwamu amafuta ate nga amafuta ago gava wa Mutonzi ye bamanyi ensonga lwaki Katonda yayitibwa nti yeriiso ddene
ku mukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ate ketonye kagwake kabibere bitya amazima Uganda yanunulwa dda okitegeera kubanga Uganda yanunulwa mu 2021 naye omutonzi yalaba nga Kyagulanyi bagenda mu ntebe amazima gali nti omusajja oyo singa simulamu singa yagenda mu ntebe nga Mpuuga nga be bamuli ku lusegere nabbe ndibwanika amazima gali ndi president waffe yandibadde mulamu kati mulemu otusiriwalirako bisajja mmwe muleke twere Uganda tugenda kujeera mpaka kuwulira bulungi kale nnyabo tweyanziza nnyo wekitu kituuse tetutadda amabega tetukyadda mu nyuma kwaliza kiwedde kale mabe Hello pastor wanji osimbira no sebo jendi sebo oliyo te sebo nsoko kuyoza mukama yebale kutuwazadde amina sebo bale mukama kuyisa mwezi ekigundi ekyo kuwesanyu eddala amina nsa yange kubuuza nti omusajja yakuyitako atya nakutuka nga tutegedde nani Mpuuga de Mapuuga yajja ate tulabanga namukwatira mu bbanga talina kyangamba naawe kakati omusajja oyo banatandika okugenda tukola twita ku buli embasi abasajja abo batandise okuzunza obutwa tubateekeko ogugaba obutwa n'ogwa money laundering ekirungi alinako egundi alinako bamusiba okutambula mu nsi endala kibeere ekyokulabirako abalala bano kyebayinza okulabirako eno balekerawo okujja okutagalira mu gundi mu Middle East nayo balekera okugendayo babeere waka esebo bangambye ne muka pastor Lubega simanyi mbuno yazaalidde oba USA lwaki teyazaalidde Kiruddu kubanga Uganda muka Lubega azaalidde USA lwaki ne mukazi tazaalidde Kiruddu abantu ne mukasambidde ennaku ezo yabadde ne mukazi we bagende batambaddeyo waka batuule babeere instead of okuzungira mu gundi muno tutandika oba profilinga tubateeke ku embassy n'ebifaananyi byabwe tutandika okubateekako obutwa n'ogwa money laundering eyo kijja basobola kale sebo saya wanji sebo oba nyabo hello mukama yebazibe nnyo nnyo Kanange kulita akapepi nebale kunsabira mukwano mama yedde omutulabira kakulike mbadde njagala kubuuza Balamu nti kati tutegedde nti ye kyayogera kyekiyitamu buli gwe twagala ye yayinza omututuusaako kati njagala mubuuza bakibalama tubalinde ddi ayina programu ki ku bakibalama anti nabo tubeetaaga kyembadde njagala mubuuza n'Empuuga n'Empuuga naye tumugamba ogugwo gwa kukola bwenzi ogugwo gwa kukola kino na kiri ebitasaana Uganda eyina abagivunaanyizibwako era abategeevu abateeketeeke akole ebiri tomuyinako buzibu ebyo twabimulekera tetumuyinako buzibu kale nyabo toyanziza nyabo eggwanga lyaffe tulina omuntu gwe tuyinamu obuvumu n'obuvunaanyizibwa ajja gye twagala ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ebirala tetwagala kumanya kale mami toyanziza nyabo kale omulala muweddeyo tugende mu kigambo mwe muweddeyo nga mwogera nga tugenda mu kigambo kati kubanga wano we tulaga bane ne mwambye gatuludde kuba ndaba wano mutomeregana halo pastor mukama yebazibe mukama yebazibe nnyo nnyo nze singa nandawula wamma nsanso okuwuliza
kukulisa kuliko okusindika kuliko ekiso kulika byonna taata ekiso naye mama Eben musaba mukongratulatinga bale naye oluddako atuwa abaana abo atuwe ndawula ne sendawula tulyoke tutambe endege n'obudde bukye naye nga byonna bakulisa congratulation ensonga egenda ewa kingi waffe ali obubi tumusabire Katonda amusasire amusonyiwe kubanga ndimu ennyamivu mu mutima olw'ennyonyi eyamututte Mukama yasinga okumanya bwe tuba twekwasa mu byonna okukomawo nga mulamu n'ekirala pasita abantu abo abakulu abo banaye tubateekeko nnyo tubasembeze nnyo mu midiya kuno kubanga obulamu bwabwe mwe musinze okubukwatirira aba midiya tubeebaza bataata mwebale nnyo mwebalire eddala gwe ne Fred Lumbuye n'abalala mwebale omulimu gwe mukola Mukama abongere okubakozesa n'emirimu emirala gyonna egya struggle mwebale bataata mbasabira ekisingaawo ekirala ngenda kuba mmemba wa palamenti Mpuuga aleeta etteeka naye nsaba taata Ssennyonyi taata tukwegayiridde etteeka eryo eriyita nga temuvudde mu palamenti mujja kubeera nga nammwe musizaamu engalo yammwe mutaddeko stampu okunyigiriza abantu bannayuganda tubeegayiridde mwali badde etteeka temukkiriza wadde okuliwulirako wadde ogiraba mu palamenti bataata musaana mulwane nga naffe netulwana bantu ba midiya bannaye ekintu kino ekitujjako obuyinza bw'okwerondera twali badde nga tetusinga okusosowaza kuno ku midiya mbeegayiridde tuve ku byokweyambula kubanga tebitugasa ffenna ababeeyambula byonna tubina teri kyetutalina kati siraba lwaki oyagala nnyo okulaba obwereere bw'oli n'oleka ekintu ekyolwanirira ekikyo n'ekirala taata Ssaabasajja Kabaka taata gutusinze okuba ne minisita omusiru mu Mengo taata bakuliddemu olukwe naye Mayanja Mayega obulima bwamwe bwetaaga okukwatibwako mu ngalo Ssaabasajja Kabaka wangaala taata Kyagulanyi osaana ofuge osaana okulembera Uganda eno mu linnya lya Yesu ebigambo kali nyawo halo owekitiibwa nsanyiza okuwuliza nange ssebo nsaba okwebaza obuwanguzi webale kusira mumbwa n'otufunira omulwanyi omupya amina ssebo nsooka kwebaza abateesa n'abalwanyi bebale byonna bye batuusa ngalo nsaba okusaasira abalwanyi baffe abali mu bukozefu abali mu bujjanjabi Omukama abasuuse amina ssebo kati mbadde nsaba okwongera okwebaza abakulu bano Saanya ne Summit bongera okuyimirira nabo kubanga kyebayitamu era ne kyebatukolera buli kimu kati tebakyalina option buli webagwa tugwawo ate tufuna tugenda nabo tusaba tubongeremu amaanyi batuyimirirewo mu buli ngeri yonna naye abanaagezaako okutulyamu enkwe kaŋŋambe bwentyo kireete bwentyo nsuubira wandibawadde oba bafune amasimu g'abantu baabwe abalinga reference tulinayo Ismail Chuli tulinayo Kapulu Bwama n'omupya yakatuuka kati tamala emirundi omuntu balina okusooka okulowooza kwabo abantu banoonye ennamba zaabwe babakubire bababuulire kiki ekyaliwo simanyi oba ekyo basobola okukifunamu amakulu mu mitima gyabwe ekyokubiri ekisinga okunuma pasita ku nsi eno kintu kiri kimu kubanga twalina omulwanyi yeyitanga omulwanyi yali kasirye eggwanga era nsuubira yakyali kimugwana okukyeyita naye yagenda n'ava mu bulamu bw'ensi eno nga tamanyi nti gwalwanirira ate yeyatta muganda we gwe bamuzaala naye okitegeera simanyi oba singa yakifuna mu bwongo ng'akyaliwo oba yanditukiikiridde n'anunula ensi ye n'anunula ne muganda we naye sitiiru yagenda kulwana kufuna bwenkanya
naye ate naye bwe yalwana ate mu kifo ky'okubonoonyereza obutuukiriza yali lakisinga naye n'abigenderamu okitegeera. Kati waliwo omukulu ono Wasaanya, nsaba okwebaza alekikyale yamutuma erinnya lya Wasaanya. Yeebale nnyo, yeebalire ddala, simanyi kubanga asaana ekikopo ky'amatagali amakwafu. Buli kimu akisaanyizaawo. Wasaanya asaanyizaawo okuva ku kannaswi, kati anaatera kutuuka ku kigalo kisajja, naye simanyi kubanga kati ayagala ssebo tumukwase n'eggwanga kuba yayokyeza asaanyizaawo disitulikiti, asaanyizaawo embiri, asaanyizaawo emiruka, asaanyizaawo ebika, asaanyizaawo olubiri, amasiro yagooca. Kati simanyi ayagala tumukwase Uganda naye agyokye. Bannange simanyi, naye nsaba busabi tulwane nnyo tusobole okutuuka ku buwanguzi. Bye byange pasita. Kale ssebo toyanziza nnyo ssebo. Mbeera bulungi, weebale kuba. Omulala. Halo. Mama kukumya lya pasita. Mukama nkuumye bulungi nnyo. Mukama mulungi. Ekiseera kyonna. Yebala okutukuuma wadde nga tuli mu kunyigirizibwa naye nga tuli balamu. Kituufu. Nze ndi wa flying squad stroke Kadama. Ndi wa flying squad stroke Kadama. Enjabo tukuwulira. The first nze mu kyendaba nti oyo omukulembeze alemeddeko, si mukulembeze omufuzi alemeddeko. Yasooka okukola, yasooka kuliisa bannayuganda sekoteka oba sekoteka omumanyi, bamutimba nnyo mugundi mu nsuku oba ne mu lumonde ameramu nnyo. Mu butuufu yatuliisa sekoteka bannayuganda ffenna ne tukoteka ebimpe tuti ekintu ne wekiba kikyamu ne wekiba kibi kitya kale n'atuyingizaamu n'emize egy'okutta fe abantu abatali nga tetubimanyi nako tetubitegeera naye n'omuganda wo n'omuwa obutwa olw'okubanga bagenda obusenge bugenda okuggwawo mu kaseera mpaawe kaaga. Naye ekirungi mu byo nti Katonda ayinza byonna abimanyi ate yabiika ekiseera kyabyo. Wabula tweyongere kwegayirira Katonda. Ekiseera kya sekoteka kiggweko. Abannayuganda tuzuukuke tutunule waggulu twegayirire omutonzi atusaasire bino byonna bye twamunyiiza ebibi tumwegayirire kubanga mu Uganda onoonya n'ekifo Katonda mwatuula nga tokiraba. Uganda yenyinyaza waaba Katonda okutuulamu yenyinyaza buli wamu wafu, buli sekita yonna eri mu Uganda wafu, kamubeere mu kyaki kagibeere emizikiti buli wamu wenyinyaza. Nga wano Yesu yagenda n'asanga yeekaalu ye nga bagifudde nti nno katale. Kati Uganda ke katale Yesu ke yajja n'asanga Nazaresi oba kitegeera. Uganda nkyafu nnyo ne Mukama atusaasire. Toyanziza nnyo. Mukama talina wayinza kwewogoma, talina wadde. Talina. Kubanga Uganda liriiso lya Katonda. Naye tulikyafuwaza, tulitaddeko layers enkyafu okati okutuuka wali ewatukuvu. Tulina kwegayirira nnyo Katonda atusaasire. Ebyo byange musumba naye webale nnyo okutukulembera eno ffe abali eno mu nsi zino embi mubeera ng'otujjukiza okugulumiza Katonda omulamu otubeererawo nnyo eri mu nsi y'omwoyo. Webale nnyo Mukama akwongera amaanyi era kulika bebi ne bebi Mukama amuwa omukisa akule nga ate yetakombye ku sekoteka. Kendezaako awo bana. Mukama yebazibwe nnyo. Ate Mukama agulumizibwe olw'okutuwa sister wa Ebeni afunye gwasobola ozanya naye. Ate eno n'ekitiibwa tubimuddiza. Kakati pastor njagala commentinga ku nsonga eya Fran. Kuba tuze tugamba nti buli omu akole kyalina okukola. Naye ebiseera ebisinga omanyi watugamba ku by'abayizi. Abayizi bastrategizinga bwe balaba nga ku luno tebasobodde kukwasa nsolo bwe batuula wansi beebuuza twalemeddwa tulwaki.
kati bwe bamala okuba nti bazudde ensonga lwaki wano balemeddwa they re-strategize okitegeera kakati ku ssaawa eno fenga abantu tubadde tubuuza nti tukoze kye tulina okukola naye bwe tugambibwa nti tugende mu maaso n'okukola kye tulina okukola I think we need to re-strategize n'okuba nga twongera okuba nti we highlight key points zaffe okuhighlightinga key points mu lutalo kituyamba kinene nnyo kubanga buli omu abeera asobola okutegeera ddala rooli ye eriwa oba okitegeera pastor kubanga abantu muli bawulira nga abazitowereddwa balaba nga abataddemu ennyo ekinene ate ng'oba oli awo tekinnaba kuba kinene mu maaso g'olutalo bwe tulimu so bwe tugamba nti buli omu akola kyalina okukola gweotegeera ki okiraba otya okitaputa otya nze ku lwange mu ntegeera entono yange nsuubira nti buli omu wooli ky'obadde okola mu struggle muno yongeramu amaanyi naye ate ndaba ng'abantu abasinga eno bwe tubeera eno mu nsi yaffe gye bye tubeera twogerako ogenda okulaba nga buli omu alaba nti akoze kyalina okukola naye talaba results bwe zitutuusizza tukyali mu level ey'okuba nti twogera ekintu kikimu twogera ekintu kyekimu kati ne tuba nga tulina re-strategizinga n'okuhighlightinga key points mu bintu bye tukola okulaba nti omuntu amanya nti oba oli awo mbadde ndowooza nti nkoze nnyo naye ate sinnabaako bwe naakoze eki bwe naabadde okusinziira ku bigendererwa ne engeri gye tulina okuba nga tutambulamu ennyaba oba okitegedde kati ensonga endala gye njagala okuhighlightinga ensonga eno ze gikugambangako security alerts nnungi nnyo naye ekintu ekinnumya omutima nti omumala okubituwa wano era ebimu ne babisuula ebimu ne babituukiriza naye ng'ate twategedde bagenda kubikola ate bitukube nnyo oba okitegeera kati ekintu ky'abasire bano okubakonvinsinga obakkirizisa kizze kyogerwa kumpi mwaka mulamba kati ku ssaawa eno kyabaddewo kizitoweredde abantu mu mitima kituleetedde okuba nga muli kwegamba twenyika mu mmeeme naye ng'ate twakimanya nga kijja kubaawo kati kyeneebuuza fulani mu mbeera eyo ng'ategedde ebintu bigenda kujja ate tukubire ddala oba oliawo bikubire ddala ne pulezidenti okitegeera mu bantu b'ensi yonna yadde weewaawo balaba amazima mu kintu kino oyo omusajja wakanywa musaayi nti akozesa abantu okutukola akozesa obukodyo okukombisinga abantu baffe n'abanyigiriza n'abakkiriziza ebintu abamu babiraba naye ate abamu bayinza obutabiraba ate jjukira nti justice system yaffe Uganda nfu ebyo byonna babiyisaawo basobole okuba nti at the end of that day bakimountingira ku pulezidenti justice system enfu emukwate oba oliawo bamutulugunye nebyo bagamba nti tajja kuba ku ballot paper oba bikikwegamba okumugyamu credibility ye naffe okwongera okutumalamu amaanyi nsuubira nti it's high time we acted okulaba nti ebintu byonna ebikolobero bibateekateeka okutukola tubyogedde mu security alerts naye ate tuteekewo embeera okulaba nti tubalemesa pastor ononsonyi wanyinza okulandagga naye bwe emabega eri nakuba essimu nenkugamba ne tuteesa wano ne tugamba nti ebintu bye twogeddeko omuli okuba nti tugamba aba MPs baffe bave mu parliament ebyo byonna ne tubiteesaako ne bigaana twakiriziganya nti ogenda kwogerezeganya n'abakulu ku head office batubulire oba oliawo ffe endowooza gye tulowoozaamu ebintu tekwatagana nabwe ndowooza nteekateeka zaabwe naye tewasobola kudda kutunnyonnyola wayogera nabo oba tewayogera nabo kubanga ffe twali tulaba nti bwe tukola ekintu nga bwe twali tulowooza kyali kijja kubaako engeri gye kitusenvulamu twagamba bave mu parliament bayite abamawulire ensi zonna balaba amaweno agali e Uganda mu nsi eyeeyita nti ndo efugibwa omusajja omugezi ennyo awangalidde mu bukulembeze ayagala okugatta Africa byonna byonna biveeyo ku olwo ng'ensi zonna zitaddewo amaaso ensi zonna zoleka amaaso ku mawemu agali e Uganda naye tetwasobola kiraba nti kibaawo tulaba parliament egenda mu maaso tulwanagana n'abikiteeso byabwe bye baagala okuyisaawo ku ssaawa eno tulwanagana naera kuddamu kutyobola constitution ku ssaawa eno tulwanagana nakulaba nti bakuba pulezidenti baffe n'abatukuba batulemesa eddembe lyaffe ly'okulonda omukulembeze oba kitegere naye ng'ate singa ekintu kiri kyakolebwa awo wonna twandibadde tetukyaliwo kati njagala okubuuza pasita ononsonyiwa bwe wayogerezeganya n'abakulu ensonga eyo baagirabamu ki oba bo bateekateeka kukola ki
naffe ne tumanya nti balina ekyamaanyi ennyo kye batufumbira tukiriziganye nakyo tuleme okulowooza nti oba oliawo bye tuteesa wano bimala biseera okitegera ekisembayo ekyomu kabaka omukama wa bunyoro ebiseera ebisinga abatemu bwe bamala okuwa nti balina tageti zaabwe ze bamaze okukola ebikolobero bwe tuba tuli awo twegayirira omukama mulwadde omukama wa bunyoro mulwadde banange mumugendeeko banange mutunuze kamera gyali banga basobola omuvugako tewabaayo n'omu anyega kwaba abantu oba okitegera wabula embeera bw'amala okuba nti akisiza mukama asonyiwa okwogera ekintu kino akisiza omukono lwolaba choppers nga zigenze wali direct ne bamubuzaawo banyumirwa nnyo okuwamba emirambo kubanga baba baga controllinga community bawamba emirambo bagende baleko sitaani waabwe n'okucontrollinga community n'engeri y'okuba nti baleetamu amawulire amabi okitegeera kale mukama akuume amina nnyo abakuume yesu Hello. Kale nyabo nawe webaako webale tuwaayo kakuutu kigere bwekiri webale kusaba ono esha njagala kwogerako ku nsonga nga 2-3 mu dakiika 2 njagala kwogerako ku nsonga y'abasibe baffe abali mukomera abasana Olivia Lutaya n'abalala bamacete oba oliawo abamu ku bba abakkiriza emisango nga wakati mu kunyigirizibwa n'okubeera nga bayiza okuba abamu batendewaliddwa olw'ebyo bye bayitamu gye tutali ffe abamu tuludde ensonga eyo nga mugikubako nnyo gwe ne tica lumbuye y'abasibe abo nga musindika obubaka oba oliawo eri abakulembeze baffe okutegeeza nti abaana abo mukomera gye bali batulugunyizibwa era nga bakakibwa okuba nga bakkiriza emisango gye bataabula era ne tumala ebbanga ddene nga tusaba Honorable Joel Ssenyonyi leader of opposition mu parliament afulumye ababaka ab'oludda oluvuganya gavumenti oba olugiwabula mu parliament y'eggwanga naye Honorable Joel Ssenyonyi ku nsonga eno nze jja kugamba balinga mu parliament abeesuulirayo ogwannagamba ku nsonga y'abaana abo nze nsize nga nkyogera nikamba nti singa oba oliawo ensonga eyo bagifuula ey'enkiza ennyo ku fulo ya parliament nga buli bwe balinda mu parliament ensonga eyo efuuka ey'omuzinzi ne bagiremerako naye ensonga eyo babadde nga bagikuba ekimmooni tetugambye nti babadde tebagyogerako oba nga tebatuusa ddoboozi lyabwe eri abaana abo abaasibwa eddoboozi libadde lijja naye nga libulamu okutuuka wali mu paalamenti kubanga eyo ensonga yali yasimba nnyo nga basobola okugiyimirirako ne bafuluma paalamenti ebyaddala era ne bateeka gavumenti ku nninga oba ne paalamenti ku nninga okulaba nga eralizinga abaana abo baali basibiddwa kubanga baali tebalina misango baali basobolera ddala okufuluma paalamenti okutuusa nga abaana abo bayimbuddwa kuba tebalina musango gubavunaanwa ebintu bino tubirabanga ebyolusaago naye biyinza oba oliawo okufuuka ensonga gye bujja mu maaso naddala ey'omukulembeze waffe kuba ye tuyina nga akati k'ekibiriiti naye ensonga mu paalamenti bagitunuulira kizimuziimu naye nga bakimanyi bulungi nti omuntu gwe badiringa naye mutujju ebintu byonna ebiddako ze ndaba nga biyinza okutukosaamuko oba oliawo naye katusabire bannaffe embeera gye balimu mukama abayise mu kaseera ako kubanga si kangu naye leero nina ekibuuzo kye njagala okubuuza eri abo bakanda baffe abaagala okujja okwesimbawo kano ka buntu ate nga mu bukulembeze kagwana tumaze ebbanga ddene nga pulezidenti waffe oliawo alina ebintu byajja tukubiriza nga abavubuka n'abannayuganda okutwaliza wamu naye okusinga abavubuka abadde nga tukubiriza nnyo okuba bw'oba nga olina muno gw'oyagala okuba nga mufumbirigano mu bufumbo bw'amateeka naye kyenjagala okubuuza abavubuka abajja okwesimbawo era okuva ku bifo ebyenjawulo naddala ebifo by'obukulembeze okuli ebifo by'aba MPs by'abakansala n'ebifo ebiralalala abavubuka nga tetumanyi nti olina amaka era nga toyina mukyala yeetongodde nga toyina mwami ng'amaka go tegeetongodde ng'oli muvubuka nga ggwe mugenda kutulaga mutya obuvunaanyizibwa bwammwe munaasobola okutukulembera mu constituency zaffe oba mu bitundu byaffe gye tunaba tubalonze nga temusoose kutulaga buvunaanyizibwa mu maka gammwe kubanga obuvunaanyizibwa omukulembeze yenna okwesimbawo tulina kusooka kubulabira waka ne tumanya nti ono ajja kusobola okutukulembera kubanga ekifaananyi oba okiraze kuviira ddala maka go
naye bwoba totulaze nti ne famire y'abantu 2 3 okugikulembera tugenda kukiga tutya tunawo obwesigwa tukulembere obutatuze migozo bano tubeera ku bbanga lyonna yango omukulembeze waffe ffenna gwe tukkiririzaamu abadde ekyokubirako ekirungi ebbanga lyonna gye tuli ffe ng'abavubuka buli kitumulabako kyakulabirako ate nga kirungi akakalowoozo nkasindisa eri abakulembeze abayaayanira okujja okuvuganya ku bifo by'obukulembeze naye nga temulina amaka ge muyimiridde gemuga nti gundi alina amaka ge geegano wagenda amaka agasobola ajja kusobola okutukulembera tumwesiga akole ki akola katunulemu akalala pasita nga maliriza njagala kwogerako ku nsonga ya fulani katono maliriza waliwo wakonyeko ku nsonga ya fulani n'agamba nti singa twesiga fulani singa ye byetumusaba ndi ne tugamba fulani akole kino singa akikola ne tumulekerera nga ffe tetuyimuse nti ayinza okutwebulira oli awo nadda mu biri byaffe twalwana ebeddiza obuyinza nze kimanyi bulungi nti gwe lutindo olutugatta ffe ne fulani gwe tutamanyi okitegeera kati nze nzikiriza bulungi nti gwe obanga oli ddoboozi ly'abantu fulani alina okubanga ddoboozi ly'abantu fulani ne bw'abanga alina kyakoze n'abaako kyakoze ne kiba successful ne kireetera gavumenti yatakyemalira okugwa nkimanyi bumanyi nti aba abeera alwanirira democracy nakufuna bukulembeze bwe yagaza mu ggwanga teirwanirira nga by'omuntu okuggyako nga mutugamba nti fulani naye alina ebiruubirirwa bye ebyawukana ku by'abannayuganda naye bw'abanga ebiruubirirwa bye abantu teyandibayise era teyandibagambye naye olwokuba wankyuka kati awo wetukkiririza bw'abanga bw'abantu ng'ali ku ludda lwaffe wetukkiririza nti ye ne bw'abaako kyakoze kitegeeza ajja kugoberera amateeka era tujja kusobola okufuna obukulembeze obutali bwa mmundu newankubadde nga yanaaba akoze ekintu ekisuccessful tukkiriza nti alwana ali ku sayidi y'abantu so si ey'abamagye bokka kuba bwe tukimulaga ne tugamba nti fulani bwe singa akola kino ayinza okutwefulira tubanga abagamba nti abo ab'ebitongole ebikuumaddembe oba bannamagye tebasobola kulwanirira nsi yaabwe nti balwana kutwala kyonna naye bwe tukibateekamu nti balwana bali ku sayidi yaffe abantu bakimanyi bumanya nti ne bwe baba bo nga be bakikoze ne bakuba nakyemalira ekigo lazima bamanye ekyokukola nti ensi erina okulonda obukulembeze emirembe ne tufuna omukulembeze abantu gwe baba beerondedde tweyanziza nnyo olowooza si gwagenda okusabira n'essaala esembayo Hello. Wanji sebo. Pastor Mukayos. Nkama ibaziwe nnyo sebo. Sebo okusokera ddala. Ngenda kwozayoza olwa munaffe yatuleka Seeko. Amina sebo. Kama aweebwa ekitiibwa. Amina. Naawe ngenda kwebaza okusira obulungi emungwa. Ate n'olugyo nalwo ndozaayoza yadde waliwo olwasebo naye mukama amanyi byonna ajja bitegeeza bw'omala otusabire ku ebyo byogedde bw'omala osabe goggaddewo puroguramu kye ŋŋamba sagala wano muzanyo amiina pasita nkubyeko nange njagala kwogerako ku nsonga z'empulitawo ze boogerako ezaara oplan esebo n'okwogerako ku n'ensonga nyingi naye ngenda kuyita mu kufunza okusookera ddala pasita njagala okutangazaamu katono munnange muganda wange pasita olina omugugu munene gwe weetise ekyo nkimanyi okusinziira omugugu munene nnyo era nga bw'ogambye okimanyi kansude okimanyi mu buziba bwakyo nga bwe kiri kubanga abantu okusinziira nga bwe boogera ebigambo byo tubiteekamu obwesigwa nanange kwendi tetubaako na kubuusabuusa tuludde ebbanga nga tuwulira ebigambo byotugamba nga byonna tubikkiriza era paka tukyabikiriza naye ng'omugugu munene gw'olina okubanga okusumulula eri wakati ne abantu fulani kubanga abantu tebamumanyi naye gwe omumanyi ate eri abantu simanyi oba abantu abamanyi naye abantu naye tabamanyi naye gwe era kwogatta kwekayungiriza waliwo ebigambo byotugamba nti kulonda waliwo ebigambo byotugamba nti Museveni tajja kuba ku kalulu akanaddako mu Uganda
ebyo byonna bigambo byo era bannayuganda babyesiga kijaga babyesiga kuba omani etadde parliament byesiga kanange kwendi kati awo nno munnange weŋŋambira olusozi oliko baluyita Gambalagala naye nga maliriza ensonga endala akasajja kano ndaba tetunnakakuba bulungi katuusa wetwangayagadde kabeere kamayiga kuba kalemesezza ebintu bingi nnyo katalaga mu Bwakabaka obulala ne katwalayo enkola yaako nga bwekakola mu Buganda. Right now omukama we Bunyolo tetumanyi gyali tetumanyi mbeera kigyalimu okukola bamukwata ng'omusonga gwayogedde nti abo abasajja bakolera ebyawongo ku bafu mirambo gy'abakulembeze nga bwe bakola kuolanya nga bwe bakola Kasirye Eggwanga akati Kasirye Eggwanga tetumanyi njole we baagiganzika naye kale okufundikira kanfundikirikanga nti akasajja ako twetaaga tukakubira eddala paka tukatuuse wekuwulira nti akayidde oba tukaziise nga tukakyasobola kufaayo era kyensaba abali ebweru naddala Ebungereza Amerika Canada ne mu nsi endala gye katambulira tukataayize ffenna buli ludda tukataayize bwe tunaagonza akasajja ebintu bingi ebijja okugonjooka okuteesa kwange kankomaawo era nga bw'oŋŋambye ensabe kanteekemu essaala eno egenda gye ngenda okusaba olunaku lwaleero nga nsaba Mukama ow'ekitiibwa Katonda waffe ow'omukulu Mukama kitaffe nannyini buyinza nannyini kwagala nannyini kusaasira tusaba ogolola omukono gwo ogw'amaanyi ku ggwanga lyaffe erya Uganda obwakabaka bwaffe obw'omu Uganda bwonna buli awali obwakabaka owonye bakabaka baffe owonye abakungu baffe kuba be bakukiikirira Mukama gwe wabateekawo gwe wabalonda gwe wabagabanyizaako ku kikyo eky'obwakabaka gwe kabaka w'abakabaka naye gwe wabagabanyizaako Mukama kitange era tusaba omukono gwo ogw'amaanyi ogugolole eri eggwanga lyaffe eri abantu abakaaba eri abantu ababundabunda eri abaana abakivaako bakitaabwe Mukama gwe wagamba nti abaana abato tebaba na maanyi naye gwe maanyi gaabwe naye essaawa eno bali mu ggwanga lyabwe babundabunda Mukama nga bwe wagamba nti abaana abato babo era babaleke bajje gy'oli abaana abo babaleke bajje gy'oli mu mirembe nga tebabundabunda nga tebatuka ku eno n'eyo Mukama batta abakyala ab'embuto batta abakyala ne baleka bassemwandu batta abaami ne baleka bannamwandu batta abazadde bonna ne baleka bamulekwa Mukama golola omukono gwo erirutabasirwa nga bwe wagugolola eri Goliyaasi n'omujja mu buyinza n'omujja mu bulamu bw'ensi eno golola omukono gwo eritabayisirwa omujja mu bulamu bw'ensi eno era golola omukono gwo ogw'amaanyi guvumule gukakkanye guteeseteese emitima gy'abantu bonna abakosebwa mu lutalo luno lwe tulimu olw'okwenunula Mukama tewatonda kubeera mu buddu wabula watutonda tubeere n'obulamu obwo tubweyagaliremu ng'ekigambo kyo ogenda mu kigambo kyo ku makya ga leero emisana lya leero n'akawungeezi kaleero okusinziira buli omu bwali nsaba omusumba waffe agenda otuliisa ekigambo kyo abeere omuzindaalo naye nga byonna biva ku mutima gwo byagenda otubuulira Mukama nkuddiza ekitiibwa n'ekisabe nga mu linnya eddungi erya Yesu Kristo kabaka amiina Mukama akuwa omukisa amiina ssebo naawe Mukama akuwa omukisa bwe bala okutusabira essaala ennungi bw'etyo weebalire ddala weebalire ddala kale bamikwano tweyanziza nnyo mwenna abakubya amasimu tugaggaddewo bingi nnyo bye tuteesezza era byemwogedde ebirowoozo byammwe ebirowoozo byammwe bimuvinga mu bisenge by'amakolero ga waaka era mu kiseera kyakyo mujja kulaba bintu bingi era bye mujja otegeera era tubeebaza olwa puroguramu eno kyova olaba bwe tugimisinga ku Friday ku Saturday beeyina obbaawo bwe wabaawo ekitulemesezza kubanga tubasaamu nnyo ekitiibwa n'ebirowoozo byammwe ebibuuzo bingi byesobola kuddamu mu kiseera kino olw'obudde naye era bw'ogoberera ebiseera ebisinga vidiyo oluvannyuma lwa Friday episodes eziddako awo wabaawo ebibuuzo ebiddibwamu oba mu kigambo oba mu politics oba mu ki ate n'ebirala ebitaddiddwamu awo nga biddiddwamu walala kubanga byonna tebiba byange waliwo ebibuuzo bye mubuuza nga bya NUP ebyo byo bigenda byabwe bya NUP kuba nze ndiwo NRM ate waliwo ebibuuzo bye mubuuza nga bya RO naye abirina nabagamba lwakuba tetuli senga tubadde tuli Luweero nga tusobola okuba okutuula wamu mwandibadde mukimanya nti front ye Bukalabi yo twagiwangudde front ye Gindi twagiwangudde front ye Katonga twagiwangudde twagize naye olwokuba tekiri bwe kityo biyinza okufaanana obulala oba oli awo naye njagala okubaashiwalinga nti
kyetuliko kyekituufu era tewali kintu kyetubagambe kyemutagenda kulaba kubanga n'ebitakkirizikika ebyali tebikkirizikika ebyali birabika ng'ebitali byo byatuuka ne biba byo naye nebimutannaba kulaba nabyo mugenda biraba nsaba mukama abampera omukisa mubeere b'amaanyi mu struggle naye struggle eno si ya muntu omu ekyo nkiddamu struggle eno si ya muntu omu buli omu yeetaaga munne temulaba nga his excellence w'amaanyi Kyagulanyi Ssentamu nga temuliiwo tayinza kuba w'amaanyi temulaba nga muli b'amaanyi nga taliiwo temusobola kuba b'amaanyi kati bw'azannya paati ye n'ozannya paati yo ne mulemerako his excellence Kyagulanyi atwala ebbanga ng'alina by'akola eyo mu biseera by'amakulu ga waaka eyo nga naye alina bibye by'akola n'atwala omwezi mulamba nga tayogedde kintu ku internet naye nga struggle etambula left right and center nga kati ekyo kyekirina okubeerawo buli muntu akola ogugwe abali side eri bakole ogwabwe abali side eno bakole ogwabwe abali side eno bakole ogwabwe nkugambe waliwo abali mu gavumenti nga bali mu struggle waliwo abali mu SFC abali wali ku kyoto wali nga bali mu struggle kati buli omu akola ogugwe temuggwamu maanyi naye abanyigiriziddwa ennyo ate mwe musaana okukola ennyo kubanga mu ensonga lwaki tulina okwenunula so awo njagala okuyingira mu kigambo kya Katonda tusome ebyandikibwa ebyo mbeebazizza nnyo mwebale nnyo byonna bannange mutukoze bulungi olwaleero batusiibudde mu ddwaliro mu butongole ne tuvaayo kuba wabadde wakyaliwo complications endala ezibaddewo kuba pressure yatucyankalanako awo nga balina oddimonitalinga twabadde twakavaawo ne tulumbibwa ekifuba ng'olukindo lupya ate olina okukolola kati ne wajja waawo complications tubadde tukyaliyo mu ddwaliro naye twavuddeyo olwaleero tuvuddeyo mwebale nnyo byonna mwebale okutujjanjaba mwebale okutwagala mwebale okutulabirira mwebale okutuzaala bannayi mumpoze ebbanja bannayuganda Katonda nga bwali omulamu wande nange ndibasasula ebbanja eryo mwebale nnyo ndi musiimu nnyo kale katugende mu kigambo kya Katonda lwaliro nzize kwogera ku bantu abanyigirizibwa kubanga bannayuganda tunyigirizibwa Bayibuli eno erina interpretations waliwo ebintu ebyaliwo mu Bayibuli luli physically nga biriwo physically ng'olwaliro bijja kubaawo naye nga biri mu ngeri ndala naye nga byebbyo olwaleero obulwadde bw'ekigenge si bungi nnyo mu nsi si bungi nnyo newankubadde bundi mwebuli naye si bungi era olwawo n'okuwulira nga babwogerako naye edda waabangawo ebigenge ebyalyanga abantu ng'era bingi kati olwaliro oyinza obutalaba kigenge ekyo naye Uganda tulina ekigenge kati eky'omulembe guno tunyigirizibwa waliwo ebintu ebisobola okutugatta tulina ekigenge ekitulya tulina ekigenge ekitusensera naye gwe bw'osoma Bayibuli n'obireka eri mu Bayibuli n'otalaba nti naye kino kigenge oba omisiize point ennene nnyo waliwo abasajja abali mu kitabo kya Luka essula 17 okuva ku lyolwe 11 abasajja bano naboogerako ko olulala baali basajja bagenge bw'osoma Bayibuli omugenge teyabeeranga omu abagenge beegattanga ne bakolayo guruupu yaabwe nga y'abagenge lwaki baali balina kubeera isolated baali bali denied baali kyerinyalwa in fact baalinga kikolimo kati amaanyi gaabwe gaali mu kwegatta era abagenge abo buli lwe beegatta waliwo incidents zolaba mu Bayibuli nga waliwo kye baafuna Bayibuli etusomesa mu kitabo kya Luka essula 17 okuva ku lunyiriro lwe 11 Bayibuli egamba bweti mu kitabo kya Luka essula 17 simanyi oba olunyiriro lwonna asobola oddupima obulungi Luke 17 essula 17 naga ffe tuli baddu abatasaana ebyatugwanira okukola byetukoze awo lwatuuka bwe baali mu kkubo nga bagenda e Yerusaalemi yali ng'ayita wakati wa Samaliya ne Galilaaya awo yayingira mu mbuga emu ne bamusisinkana abantu 10 abagenge abayimirira ewala
ne boogera waggulu ne bagamba nti Yesu mukama waffe otusaasire. Bwe yabalaba n'abagamba nti mugende mwerage eri bakabona. Awo olwatuuka bwe baali nga bagenda ne balongoosebwa. Awo omu ku bo bwe yalaba ng'awonye n'akomawo n'atendereza Katonda n'eddoboozi ddene. N'avuunama awali ebigere bye ng'amwebaza. Era oyo yali Musamaliya. Yesu n'addamu n'agamba nti 10 bonna tebalongoosebwa naye bali 9 bali luddawa. Tebalabise abakomawo okutendereza Katonda wabula omugenyi ono. N'amugamba nti yimuka ogende okukkiriza kukuwonyezza. Uliya Bayibuli bwegambye Yesu yali atambula ng'agenda e Yerusalemu. Naye bwe yali agenda e Yerusalemu n'akyamako mu byalo ebyaddako awo. Yesu n'akyamako wakati wa Samaliya ne Galilaya. N'akyamako awo mu mbuga emu n'asangawo abagenge 10 nga bali mu kifo kimu. Ne bamuyita ne bamugamba kati ke tukulabye tuyambe. Yesu n'abagamba mugende mwerage eri ababagoba. N'abawonya ne bawona. Bayibuli gamba bwe batambula bagenda okulaba nga bawonye. Wulira, oyinza okulaba nga abasajja bano abatalina kye baakola. Bw'okisoma n'okireka awo nti n'abasanga abasajja 10, oyinza okukiraba nga abasajja bano abatalina kye baakola. Naye n'okwekuŋŋaanya obwekuŋŋaanya ne babeera abagenge 10 kuba bateekwa kuba nga tebeekuŋŋaanya ku olwo. Bateekwa kuba nga baali mu kakundi kaabwe nga kaludde, batambula bonna, babeera bonna, balya bonna, ng'ekizibu kyabwe kyabagatta ne baba bumu. Ekizibu kyabwe kye baali bafaanaganya kyabagatta ne babeera eki ne balinda solution nga bali wamu. Olwaleero Museveni yajja n'ajja amenya abantu gundi abantu b'omu Lubigi. Bonna nga balina ekizibu ekyo kyakubamenya. Abamu ne babaleetera Bulwadda. Ne batambula ne bagenda ewa Bulwadda ne balekawo bannaabwe olw'okuba Bulwadda yabayita ku ddina. N'abayita mu nnyumba empitirivu ennyama kiribona eringa hoteeri. Abamu ne bagenda ewa Bulwadda. Abalala ne bagenda egindi. Ekizibu kye baali balina ne kibalema ne balemwa okwegattira ku kizibu ekyo. Buli omu n'akwatalirye. Genda ku bantu b'ekiteezi. Balina ekizibu kimu ekibagasse, balina ekigenge kya kumenyebwa byabwe. Balina ekigenge kya kwonoonerwa byabwe. Naye abamu bagamba batuliyirire. Abamu babawadde ne miliyoni 2 bo ne batema. Abamu bazikuta ate ne basigalawo. Abamu bazi kwegamba buli omu ali kike. Nkulaga nti bano abagenge balina omulimu omunene nnyo gwe baakola. 1. Okwa-identifyinga pulobulemu yaabwe ne bamanyo ekizibu kyabwe. Waakiri ne beegattira ku kizibu ekyo. Nga bali partless, bali tribalist. Bayibuli egamba mu bano mwalimu Omusamaliya. Mu bo mwali era Yesu agamba omugenyi ono bonna tebaali baggwanga limu, baali mu mawanga ga njawulo. Abamu baali Basamaliya, abalala oba baali baki, oba baali Bayisirayiri, abalala baali naye bonna beegattira ku kintu eki ekizibu kyabwe kyabagatta. Bannayuganda tukyalemeddwa okwegatta nti ffenna obulumi bwe tulina ekigenge kya Museveni kituli bubi. Tulina ekigenge ky'ebyenfuna kituli bubi. Naye waliwo abakulowoozesa bateekawo embeera nga tulina bwe weegatta nabo. Kati waliwo abakoze simanyi boys dormitory bakulaga nti bo bali bulungi era bambadde white, bali ku mazzi, bali ku bwato, bakulaga nti banyumirwa balimba. Obasanga bajjudde abantu bali mu bivulu. Naye nga waliwo ekigenge ekituluma ffenna wamu ng'eggwanga Uganda. Abagenge kye batusingako bali beegattira ku kintu eki. Mwesenga ku kyenkya ne twegattira ku kintu kimu ne tugamba teri kuddayo kulinnya mu ssinzizo lyonna. Teri kuddayo kulinnya mu kivulu kyonna mpaka nga Museveni agenze. Teri kuddayo kulinnya mu kanisa ku Lwokutaano terigenda mu mizikiti. Tusabire waka. Ku Lwomukaaga terigenda mu kanisa. Ku Sande terigenda mu kanisa. Ne tugamba twegattidde ku bulumi bwaffe. Kubanga abantu abalimu ebyo byonna tebalumwa wamu naffe.
tebaluma wamu naffe era basponsoringa nnyo okulumwa kwaffe n'okubonaabona kwaffe abo bennyini abo boolaba eyo gye balondamu abamu ku ffe ne baba sponsoringa awo n'obalaba bali ku mazzi bakulaga leero bonna bayambadde white simanyi bonna era ne bakulaga nti obulamu ebyo ebintu senga twegattira ku kigenge kyaffe ekituluma nti ekigenge kyaffe ye Museveni kati tukole tutya ne twogera olulimi olu kyemugamba abantu abamenya abantu bo tebalina gye basula abannema abamenya ennyumba z'abantu bwe kibanga okumenya ennyumba z'abantu kirungi bo tebalina gye basula bonna Museveni ayinza okubawa obukuumi ku nnyumba zaabwe ne gye bawasa ne gye babazaala n'abazadde baabwe basobola obbawa obukuumi abatumenya bo tebalina gye basula bo basula mu ggulu oba mu geyeena nze bwe nabadde njogera eggulu nga nkunga abantu sinnaba kukungako ku baana ba NUP era nze sinnaba kukungako ku NUP in fact nebyenjogera si NUP olumu okundaba mu t-shirt ya NUP sirina kyenyambala ndiwambalanga lugoye si buli ayambala olugoye lwa NRM nti wa NRM abamu bazambalanga ngoye tebalina kye bambala tebalina yadde alinayo ebisatu bya NRM bisatu yalwanira birwanire mu campaign abyambadde bulungi mpola bimutwazeeko nesu wa NRM kati atenze ndiwe NRM era nabiyogedde ng'owe NRM bwe mba mwagala biteeka ku political party bya NRM bw'oba omanyi onyigirizibwa mu jjoto ky'ekibuga Kampala bw'oba omanyi olina ekigenge ky'okunyigirizibwa ne bw'onootuula awo ojja kufa omukyala yagamba yali ali mu Lubigi ng'alinamu ennyumba ng'alinawo n'ez'abapangisa baawe yali wa takisi ng'akolera mu Lubigi wali we bayiwa ettaka ne bamugoba n'amugamba mwami kasita twazimba jangu tutuule awaka tukole ebirala nga yazimba mu Lubigi olw'Eganda ne bajja ne bamumenya nga muganda waali Kiteezi ne baddukira ekiteezi omusajja ye ne yeeyiya omukazi n'addayo ewaka ekiteezi ebisasiro ne bibagwira n'agamba kafumbe emmere awo abaana b'obutwa ye n'abaana be balye banywe bafe nga buli wadda kimutuukako oyo ye muntu gw'empita ajje twokye ebbaasi paaka zonna mu Kampala mujje twokye ekibuga Kampala kyogamba senga tugendewo akabuye kyofa togabye ejjo tetusobola kwokyayo eba ennyumba ye tetusobola gimenya oba kabuye kyofa togabye agamba abantu mu buli omwana onye gy'alaga tujje ewuwo onooba fandinga ffenna tuyiike ewuwo bayiike ewuwo bonna onoobalabirira nze mpita abanyigirizibwa bokka labayo ate ndi mu kigambo kya Katonda teweerabira labayo eggulire lino emboozi yaffe ey'ekyangwali ey'abantu abasengula mu ofiisi ya Ssaabaminisita ku ttaka lyabwe mu mwaka gwa 2013 ogenda kulaba okunyolwa abazadde ku balimu olw'abaana baabwe abatasoma olw'okubulwa ebisale amasomero okubanga gali wala n'ensonga endala kino kibiriddeko abaana bamu okugenda mu bufumbo nga bakyali mabujje nga n'abalala embuto bazifuna nga tebannaweza yadde emyaka 12 owulira loosi eyo olaba abantu abo kyemugamba bwe mujja abantu musobola kutekulira Kampala oluvannyuma lw'okugobwa woofiisi ya Ssaabaminisita ku ttaka lyabwe kati emyaka 11 ku kyalo kyangwali mu disitulikiti y'Ekikuube bano bwe batandika okukulojjera ennaku gye balabidde mu nkambi bwe baddukira tolemwa kukwata ku ttama mu kitundu kyaffe ekyokubiri ku mboozi eno katulabe ebyenjigiriza nga bwe biri mu nkambi bano mwe bali omuwala ono ffe gwe tugenda okuyita Mary aweza emyaka 16 nga yajja ne bazadde be mu nkambi eno nga wa myaka 5 gyokka kyokka okuva lwe yajja mu nkambi eno talinnyangako mu ssomero olw'okuba yasiibanga mu nkambi ng'akuba misota ku kyalo kyamuviirako okufuna olubuto nga tanneetuuka ekintu ky'atenyumirizaamu ate nga nyo omwana bwire buno semekuwa na isomero n'ensoma kyonka life gye okusoma tingine chansi y'okusoma tingine kusoma nkaba ninyenda buli kimu ninkenda nanyo ninyenda mbe nk'abaana abandi ab'enkulola ne basoma kyonka chansi bakagu Mary si yekka ali mu mbeera eno abazadde bangi abatubuulidde nti abaana baabwe bawalirizibwawo okwesogga amalya nga bakyali abalala embuto ne bazifunira awaka
bano olunwe balusonga mu ofisi ya Ssaabaminisita ey'ensamba ensonga yaabwe y'okubaliyirira basengukire mu bifo ebiri okumpi n'amasomero abaana baabwe basobole okuyigirizibwa. Owulira ebintu ebyo abo be bantu b'empita. kandi gavumenti nereeta bona basomye intaka yetu batulingiramo amasomero gali aga gavumenti atazimge toroyo choy ne team let the mama say people should go back to their land boundary be opened the president directed whenever branch directed court the order the directive of opening boundaries people have decided on these directives especially the security operatives and other OPM officials. Abana abali mu bitaano mu nkambi eno basoma ngentawe eva kubazadde kubula za bisa amasomero okubanga gali wala n'ebirala mu kiseera kino awo ngamba mbuno tetwocha Kampala abali wansi w'emyaka 13 bali mbuto abalina emyaka 14 ku 15 nga bali mbuto bali mwenda ate kikubano tebamanyi bannyinizo sasi ni batwekwa abantu abikazi ba munu ni bamara ndivungali babatinagira oli na amara na mwakana hati onaija mu kampu tayine kurolererwa mwana na bulwa isebi twatwa ni bibuli kurolera omwana ogu ese kintu tuboneseze muno enkambi eno erimu abantu abasukka mu abeerusanga byo mu biwulire ebyo oluvannyuma lw'okugobwa ku ttaka lyabwe emyaka 11 egiyise. Kati tebabalimba nti Museveni babagoba ku ttaka olw'ensonga bwe baagala kutereeza. Abantu b'ekiteezi nabagambye waliwo abantu be baba bateekamu abalaga bo baagala basasula abo bemulaba abeeyogeza abo abasinga si b'ekiteezi baba bateeka mu gavumenti okulaga nti nayo nti waliwo abakkaanyiza n'enkola ya gavumenti. Kiri kye nkugambye ku bagenge bo tebaalinda kyona kyonna beegatta ne babeera solid ku kizibu kyabwe. Bo bagenge bali bokka tebaagala kyebayingiramu tebaagala bajja ku mulamwa bagenge ne babeera bumu olw'ekizibu kyabwe ekizibu kyabwe kyabagatta. Naye ate Uganda ekizibu kyaffe kye kitwawula nti abamu emiliyoni 2 awulira nnyingi abamu kwegamba nga tebitegerekeka kugambye nga tuli bakukikola bulungi n'amasinzizo tugaveemu. Kale n'omwoyo omutukuvu ajje ajje mu kanisa agisange nga njerera abuuze leero abantu babadde kya ategere nno bano abantu kino tusobola okwekalakasa emirundi ebiri mu mwoyo ne mu mubiri nga ne Katonda tumugamba tetugenda kudda mu kanisa nga totuyambye tumugamba Mukama kana akabonero kakubanga tulemereddwa kakati ne kanisa tuzifulumye bako kyokola. Yesu lwayingira Yerusalemu abantu abangi yabasanga bweru wa church. Genda osome Matayo 21 okuva ku lunyiriro lw'omukago kirire. Ebibiina by'abantu bingi byonna yabisanga bweru nga mu kanisa waliyo abatunda feza ne zaabu abatunda amayuba. Wulira mukole bwe muti twekalakase nga abantu b'omu Yerusalemu ebivulu tubiveemu naye osanga simanyi comedy store ejjudde bali gundi baseka ebiwala bijja ku gondi byonna ebibina ne bateekawo embeera nga bakulowoozesa nti embeera nnungi ng'embeera mbi. So abasajja beegattira ku kintu ekizibu kyabwe kyabagatta ewaffe ekizibu kyaffe kitwawula nti abamu bagenda ewaabulwadde okulya emmere n'abajjako endagaano ku mmere olulya olu n'abajjako endagaano. Kati bajjukidde okudda kyetwabagamba olubereberye bajjukidde okudda nga bulwadde ebipapula yabitwala nga twabagamba mubeereewo nababuuza ekyo ekitundu kyalimu poliisi gavumenti yaleeta poliisi ogiteeka omanye emitendera mwe giyita okuwa ekitundu poliisi mwalimu chairman owa LC ne chairman wa NRM waliwo polling station awo balonderawo baba wa masanyalaze ekitegeeza nti mwali mu gazetted area. Ekikakasa nti area yammwe yali emanyiddwa waliwo polling station gye mulondeddemu emyaka n'emyaka
muina amasanyalaze ge musasula ge mwasasula ne bagabawa mulimu poliisi mulimu amasinzizo ekyo kimala temuvaawo nga tebabaliiridde kati mwewe muva bo we batwala wabula newabulwadda mumaze okulaakulanyayo newabulwadda naye mumaze okulaakulanyayo gye mubadde eri ebbanga okitegedde lwaki ebizibu byaffe tebitugatta ate ffe ne bitwawula bwawuzi ng'abagenge ekizibu kyabwe ekigenge kyabwe kyabagatta buli lwe twagala okwegattira wantu ennaku ezo twite ebadde y'amaanyi paka lwe baagisokoolamu Semakadde kati wuyo agenda amera Semakadde ffe twamubalabulako dda Semakadde twamubalabulako dda omulaba bwe tiginya simanyi mbunda ayombye nkiwanuka simanyi amugobye simanyi biki kyogamba ono Semakadde asobola okugoba Attorney General okakasa ku bonna ani mukama wa munne Ebene asobola okungoba naye seba abantu bakitambuza Semakadde mukambwe era Semakadde yagobye bonna simanyi yagobye Attorney General bakulimba abagenge abalala betera okwogerako bali mu kitabo ky'Abasekabaka ekyokubiri essuula ey'omusanvu okuva ku lunyiriri olwokusatu enjala yali egenda batta era baali abagenge basatu bana nga beegattidde wamu ng'ebigenge byebibagasse nga buli kye bakola bakikolera wamu bali abagenge abaali baagala okuwona baawonera wamu ne Yesu kyamwanguyira abagenge ne bawona bonna wamu bano abagenge abaali organized abaali awamu bagenda ne bafunira Samariya yonna emmere mu biro ng'abakyala batandise okulya abaana baabwe abagenge be balina solution abantu baabana abantu 5,000 emitwalo 5 abantu emitwalo 5 bali mu kubundabunda bannayuganda abalina ewaabwe abaana baabwe tebasomangako kati emyaka 11 omwana yali mu nkambi yali ewaka wa myaka 5 kati azadde munne ng'ali mu nkambi gwogambe naye eno bakulaga nti Uganda nnungi kuba mwe mugenda mu bivulu nalabyeko olutalo alayira akomba ne ku paasi kubusimanya awanika Bayibuli olimba okolera gavumenti olimba watugamba tutwetaaga ate kati olayira ki nedda olayira ki kati muwulire abagenge bagamba bwe tutuula wano tufa ne bwe tugenda tufa kati tugende tufe kakati dirwe mutaaboneebone abantu b'omu Lubigi abantu b'ekiteezi bannayuganda mwenna tuteke wansi ebintu bye tukola tusoke tukole ekintu eki tewaliyo buyambi bwonna bugenda kuva wa Museveni kujeri munnayuganda Museveni tasobola kuliyirira nga bwe yaliyirira abaawa tasobola kutereeza nguudo nga bwe yatereeza ziruwa ebyenjigiriza nga bwe yatereeza biriwa mukazi we minister wa education bwe yajja okwogera ku education yagamba emmere bwe beebabuze ey'okuwa abaana okutwala ku ssomero mufumbire amagi 2 ne liita y'amata solution gye yatuwa omwana mufumbire amagi 2 ne liita y'amata obimuteere bulungi nnyo mu container mu food frasika ne mu frasika omwana abirye nga byokya omwana abere n'emiwogo gibuze Museveni yasooka n'agamba tulye emiwogo nti yalya muhogo omukazi n'agamba ne muhogo bw'abanga abuze kati mulye amagi n'amata mu kifo ky'okuwa abaana baffe quality education baba wampeke ezibakyusa omulenzi n'abeera omuwala n'abeera omulenzi mbuno babadde waminga ekizibu kyaffe Museveni kigenge kya bannayuganda bonna laba Badolose Kisaka senga bali independent nga bazze kukolera Uganda oba kukolera Kampala bandikoze naye yabadde diverting obakozesa obusiru kati ate yabavunana naye tebasobola byogera namulabye mu kaguli bwati nabagamba nti t-shirt yoli omwana ya yero gwe balaga ng'obukofira bwa red bumuteeka mu mmotoka agenda eruzira mugenda kulaba obunnabinga abantu be naale mu basibwa speaker ogenda genda eruzira Nabbanja ogenda genda eruzira ba minister mugenda genda eruzira kyofa togabye ogenda ruzira jajja friend ogenda ruzira Museveni ogenda ruzira
oyo omusajja oyo mukazi Kisaka abadde alina emmundu ezimuwerekera nga bwe mwamulabye ng'alinnya gundi nga bamutwala mu kkooti alinnya baasi bamutwala eruzira mugenda kiraba olunaku lumu ng'abasajja abo bayingira eruzira weewaawo mukole ekintu eki ekizibu kyaffe ekigenge kyaffe kitugatte ekyamazima tulina ekigenge abalimi tebakyafuna abasuubuzi tebakyafuna abatransport tebakyafuna abasomesa bakaaba bannabyabufuzi bakaaba buli omu akaaba lwaki ekigenge Museveni abantu abagoba ku mataka ebule n'ebweya lwaki tetwegatta ffenna abali ku gundi Museveni naye ne tumusuza ku bunkenke Museveni kyava abateeka ku bunkenke ayagala kuba mu comfort zone tutwala obudde nga tudifendinga ttaka ye olabe ng'omwaka agukuba wali akwate omulala ekisanja akikube wali akwate ekirala kubanga temulina budde bumugoba muli ku kudifendinga ttaka ettaka tuliveeko tusule ebweru mujje tulemere Kampala naye afuleko ku minkekera tumuggyeko omwana wo ne bw'anaasoma n'asoma owakatumba wamala yamutwala n'asomera mu Amerika n'akomawo gundi n'afiira e Kampala owuwo ne bw'onoomusomesa n'asoma enkambi erimu abaana 5,000 tebasoma abaana be bagenda okusaasaanira ebitundu byonna eby'eggwanga Uganda omutima gwe gwafa akulidde mu kampu toyina kyomunyumisa ajja asanga owuwo ate yasoma ate bamukwate bamunyola ensingo bamuggyeko laptop kisha kikimalawo twegattire ku kigenge kyaffe twogere ekintu eki wabula abamu oli olumusanga ffenna tuli bagenge ono nga bamuwaayo oli nga bamuwaayo oli nga bamuwaayo ng'abagenge nga buli mugenge atandika okuba munne kati Yesu ne bw'anaaba ayiseyise tajja basanga bw'anaaba asanga ajja kusanga ogwo omwenda mmwe mufiirwa Mukama abawo omukisa Mukama tukubaza olw'ekigambo ekyo tukwebaziza Mukama nsaba omwoyo w'obumu n'omwoyo w'okutugatta Mukama neewuunya engeri Isirayiri gye yeegatta olunaku lumu n'efuluma Misiri Bayibuli egamba ne watabaawo asigalayo ne watabaawo n'omu amawulire baagafuna batya ne bagategeera awataali masimu kubanga era Bayibuli yanditugambye nti awo buli omu n'akubira munne essimu Mukama bwe kiba kyasobola obeerawo ku mulembe ogwo ne watabaayo mu Isirayiri n'ogwo eyasigala e Misiri lwaki naffe Mukama tetukeera olunaku lumu omwoyo oyo n'atuyiikako buli omu okuva ebule n'ebweya ne tuva e Misiri Mukama enaafiize enaafu mu linnya lya Yesu Mukama leka wabeerewo ekitugatta okunyigirizibwa kwaffe kutugatte tusobole okwenunula mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda ayinza bye natusabye abantu bonna ne bagamba nti amiina Katonda mulungi ow'ekisa abampeera omukisa Mukama abanjagalire mubeere bulungi ali ogamba nti ayi Mukama olunaku lwaleero mpulidde ekigambo kyo nenzikiza n'omutima gwange nenjatwa n'akamwa kange nti ndokose sangula ennyange mu kitabo ky'okufa wandike mu kitabo ky'obulamu mu linnya lya Yesu amiina Mukama abawa omukisa Museveni omuntu omu asobola atya okufuga abantu be bonna n'abafugira mu busiru senga Jennifer Musisi teyabuuka senga ali luzira ye yalikoze era ebyo ebisibisiza ono Kisaka Musisi gye yagaana ye n'alizayininga naye Museveni asobola atya okufuga bonna ne bakola ebyekisiru batyo ffe nga tetusobola kwegatta naffe ne tubaako kye twegattirako kimu naffe ne tukola ekyaffe mu bumu bo beegatta mu bumu ne bakola ebyekisiru lwaki tetwegatta mu bumu ne tukola ekyamagezi ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala ku ayi Katonda n'okusa ekimu kw'omwoyo omutukuvu tusaba bibe naffe ffenna n'eri abooluganda bonna birema okutuvaako nemba ekitaggwaawo amiina Mukama abawo omukisa tusisinkane enkya Mukama bana bayagadde ku Sande bingi tujja bireeta enkya ate ne programu yonna nga bulijjo Katonda mulungi ow'ekisa abanjagalire Mukama abankuumire mbaagala nnyo mubeere bulungi mweraba